kusinza Mukama bana bobe wakiriza ebyokusaba tulina bingi naye olwaleero yes olwaleero olunaku olw'Sunday ng'olwaleero nze Diana lwemanyi nti eringanga Christmas lunaku lwa kusinza lwa kutendereza kwegamba lunaku lwa ssanyu mu maaso ga Mukama waffe Yesu Kristo wasiza otya oli kubona essaawa eno program tumusake ekibumba munnange nkwaniriza ku program eno yes tubamu nga kyetuliko okuva ku ntandikwa paka ku nkomero nga tuvaayo kubanga tugulumiza Katonda twenda Katonda amanibwe mu nsi yona oli kutambuza otya Katonda iwe ng'omuntu olina engeri gy'oli kumwebaza nti owunye kuncho nti you are still alive at this moment abandi they went to sleep last night and they can't wake up at this moment so munnange wasiza otya iwe oli kubona saawa eno iwe osize munnange osituke kuncho nga you are not feeling well just believe nti Katonda awonya wona ajira okuzibira nga you are doing well you are doing great mundi mubana ifa bali kubanga saawa eno you're looking for what to eat don't worry he told you don't worry for what is going to come the next minute or the next time why because he has a better plan for you. You have to take care from the beginning before we even okwingira mu mabonda gabazaire baife so my dear when you are trusting onto the Lord there is nothing which is going to fail on your life so mubero tine munange a lot of beautiful things are going to happen program tumusake kibumba zenga kisambira tena program etandika isa chitunde kuncho paka sawa 5 binyine tujokuba nayo tujokuba muni our quarter Bible quarter yona kutya kuba muni our God is calling we are going to have a lot of Christian events said kubanga diri kweteke since we are preparing munange okubanga twingira ena kwenkulu already tuditandise because right now embera de tuli mu sawa no de Merry Christmas oh singa dada yejo kwemba mwandi badde mufa mwandi fide so mubero tunaye katetekere mudachiko mtono tubenga tufuna our God is calling one and only one mweta Betty Muwanguzi aja kubanga atweyungako atukobere entandikwa ye avirire okubanga awoleza Katonda paka wano waje okubanga atekabiri amalirizo okubonanga butyanije ebindi abulire ekigambo wakuba oh my God she is so much anointing she is among the chosen one but you know abatenda kwikiriza mu kwetebwoko once you hear the Lord's voice and follow it my dear you're going to enjoy every bit nti nibwondabanga olina ebizibu bingi ebikusumbwa nga you are too stressed you have a lot of pressure you don't have money you don't have this but when you are standing in the gap of the Lord there is nothing which is going to look like complicated and difficult some mbero tuneyo katubenga atufuna mukyala Betty Muwanguzi abenga atukoberako byajo kubanga atuleta be blessed as you are watching tumusake kibumba toba tumusake kibumba right now with our God is calling munange the beautiful young God is called child of God tuline wano munomba aja kubanga ate yanulira ku Betty Muwanguzi tusangire kubona ku Baba TV zena sangaire Diana bananga mwe bali kuwereza Katonda kitibwa kya Mukama mwe bali nakwekuumira mu bulungi bwa Katonda atuwere kisa ezakisinga kusanisanga you are serving God and bweringa kuwabonanga you are from his image buli wabona nti mfanana Katonda bwomana nti ndi mulungi okidinga eri yaidi nti mubi oli amana nti ole mulungi yet there is no one because we look like him bubabutamana yes abali kubona Baba TV program tumusake ekibumba mbala mwesa mwena abali tubona twebaza Katonda kuna kwa lwa Sunday amina nebaza Mukama nti zina ndi program ne tumusake yes of course ncho ya lwalero yes Mukama mulonje bali kuwereza Diana ekisera kyona kitibwa n'etendo kiriza Katonda mwena mwe bali kuwerezeeyo ku ground twebaza Katonda tabaire mubi atukoze bulungi amina atera akatukola bulungi kubanga bwe yatandika amaliriza amina so omuboni wa Baba TV ono mukyalo bwera gwe tuli kubanga gwe tujja okuleeta wano yes tukobere ku Betty Muwanguzi nani nsangaire ino amina erinnya lya Betty Muwanguzi tuligaba n'abantu bangi ate mbenje obuzenda kwa kasuke nkule kuyogera ebibyo nga iwe tulina omwembi gwe beeta Betty Muwanguzi eyayemba tunakuwa kife
oyaba wano banakola n'eiroboozi eryo. So nze ndi Betty Muwanguzi omusumba abayiganga. Yes. Nga tufananya bufananya Just Wamaina, yes. Ayenga when you're going to be Betty Muwanguzi and was expecting someone else, which I go on someone else. Zena munende. Amina. Tufananya. Atenga tuweleza Katonda. Amina. So nze ndi Betty Muwanguzi okuva Eiganga. Yes. Nga nsomba obuweereza olw'ekisa kya Katonda ate nga ndi mukulembeze waabo. Amina. Babweta Flowing Christ is Love. Okay. Omukwano gwa Kristo Flowing Christ is Love. Okay. Omukwano gwa Kristo ogukulukuta. Amina. N'obuweereza bw'ensumba era bw'enkulembera olw'ekisa kya Katonda. Bwagwanibwa ku Bunya Road. Ali abandi abaidde Mukayola. Bunya Road chiriwa. Bunya Road eri mu Iganga district. Iganga district. Yeah. Yeah. Wona wetuka Iganga district wabuza Bunya Road. So oserengeta olumala ku district da Iganga headquarters. Yes. Kanisa eryawo. Obone ekipande ekinene Flowing Christ is Love. Okay. Ekanisa awo weyaganibwa. Umaze webanga kya. Ekanisa eyo obuweereza obwo nakabutandika waabo mu Iganga. Okay. Bwakamala omwaka mulamba. Buteyo tusooke tuveeyo tutyame tusooke tulutolonte lubanga lugambo mu Katonda. Yes, Betty Muwanguzi family ekigyakuliremu. Totukobere ku bazaire bo gy'oviire nsibukoyo then tubone nti Betty bwe yazaalibwa yatandika atya n'okumala Katonda. Betty Muwanguzi muzaale wa Luuka. Okay. Nzaalibwa mu district ey'e Luuka. Omuzeeyi wange anzaala bamweta buti mugenzi. Yes. Baala Gideon. Ne Beatrice Baala. Okay. Bebazadde abanzaala. Era ne baza Katonda nti batuzaala abaana 9 ndi mwana wa 6. Oluganda lukuviiranga muwo okuyingiramu. Oluganda luno ni gye nasomera. Okay. Nabaayo ino. Okay. So olulimi lwange lukola luti lwaseerera nga ndi musoga. Era tujja tuuka yeeyo Buganda watuukayo otya. So Betty tukobere enkulayo okulire mu family eryetya Basiraamu baye balokole abakristaayo bale bayidini kyero tambula otya ne Katonda okuva obuto. Nze nebaza Katonda nti baba waife Musaada yali mu Protestant. Era paka buti family yaife gye tukuliremu oba gye twakuliramu yaba Protestant. Mama wange mukyala mu Protestant. Okay. Era daddy waife omugenzi ni mami waife bazaala ife abaana twena. Yes. Mu mama mulala ni baba mulala. Olwo bazaire muli bameka? No, baba zaala muli bameka? Tuli baana 9. Baana 9. Okay. Tuli baana 9. Abaana abawala bali 8. Okay. Omulenzi bazaalayo omulenzi mulala. Ife batuzaala 8, omulenzi mulala abawala 7. So mune ebintu ebindi bidda bigereke baba waliwo ensonga lwaki. Nakulira mu kanisa ya Church of Uganda. Okay. Nga nemba okuva obuto bwange nga ndi mwembi mu kanisa ya Church of Uganda. Mwetukulire. Era abazira bifu batulereire mu Church of Uganda. They were active in the church. Yeah, baali babuvunaanyizibwa mu Church of Uganda. Okay, what roles Mami ni daddy balina mu church while you were serving? Mu Church of Uganda tulina bye twaleeta balina bye bayita zones. Okay. Nti baba n'abakulira amazooni ago. Kati daddy waife ni mama waife baali bakulira zooni ey'e Busanda. Okay. Nga n'abagikulira. So baali bakulembeze mu area eyo. Ng'era abakristaayo bonna bava mu kiketezo ekyo baali nga bakulemberwa muzeeyi waife mu kanisa ya Church of Uganda. So ekitegeeza Katonda yabali kumpi awo ngeza bwe mwebuliza. Twali awo twakulira awo tutyo mu iddiini. Were titwali basabiino ba buli lwasande nga baba ni mama nga bwedi abaana. Ng'oluusi batulekaawo baja. Aye era nga kyaviiranga ku kyokubaleka.
mwewunziza nga bwidi abazaire abeera bano tibayendanga bakalubiriza nga akubyamu okwesika n'abaana mujje munaabe mususule mwize weekend ku ssomero Saturday gye muza Sunday gye mukola mirimu kibiki so nga okusitula ate tukula twalinga bangi okusitula abaana abo ate ku kagaali ate nga mutambula ngendo ate nga mutambula distance so baafunanga obuzibu obwo okusitula family nayo n'okujja nayo mu kanisa aye twebaza Katonda nti bakifanga ku nga babona nga tulire nga titujja batusitula batutwala yes so muchachi butinga bwatukanga muchachi what responsibilities and roles did you take on in the church mu church obuto bwange nali nemba nga nemba mu baana era nze zenka mu family neibanga ino najja mu kwemba mu baana olina mukolemba lwedika lwayendanga ino ngokali at that tender age ngankali muto nayendanga ino olwemba olukoba nti oli mukulu empologoma ya Yuda sawe no lwembe mukwa tojalwemba nga bwali omuto tonatulira n'abalowoozi nga batwembesanga mu buto Sunday school oli mukulu empologoma ya Yuda sebo mukama tewali yakwenkana kati kalinga kemba kange ongereyo oli mukulu empologoma ya Yuda sebo mukama tewali yakwenkana oli wamaanyi empologoma ya Yuda sebo mukama tewali yakwenkana oli mukulu empologoma ya Yuda sebo mukama tewali yakwenkana muyimbi mulungi it's a nice song munaize nanda kuingira studios I don't know that God is talking to you but when I will bulungi nakube chikumi it was a nice song by my children then I've been no lwembolo nene edinenge motivating those young children okubanga basobola okubanga basi because bwawulira the Holy Spirit there is a way you feel that inner feeling inside you batwembesanga obwemba aye lwakuba twabyemba ngaye nga titubitegera timutegera amakulu gamu n'ekigambo kyene empologoma ekyo nga tukyebonera ate empologoma ate bali kuba engeri gyengirira mweno mu bya Katonda aye nga tosobola kubaako nikyobuuza onumirwa kubanga so twairanga nga tuli basanufu olw'obwemba obwo and you kept on even still going more and more so bwe tukula being nti nali muto ng'olwisi ebyo byentasobola akola bakulu bange bye batakola ng'ebyokwemba nezinali mbingiramu ino okusinga bakulu bange so nga muze tasobola kwesigayo omuto otambule nga oje wenka okole ki so ekyokwemba kyasirika mu bwe nayingira awali nga mu myaka ngemeka abakibiina nga kyakumeka around primary P4 P3 butingayi mu abaana baali ab'obuvunaanyizibwa mu Church of Uganda kiki ekyasinga ngo bakalubiriza with being with such kinds of spiritual nsi ni munange ng'ezira kinkalubya kuba ezira kyamaani bikira bya Church of Uganda nga timusaba ino waka kiri awo mu bali bakalubiriza ate nga owulira n'emirembe okuvaawo waka otambuleko yes nga oti ezira kyamaani ino kyowulira mbu kiri kukalubiriza kubanga obulamu buno obw'ekirokole tibulinga bwa Church of Uganda naddala bala abasooka ba Church of Uganda kwasaba mu Church of Uganda mulimu kwa balokole abaidi okola ebintu ebiri lively aye ebire byalinga byakwewombeeka mwemba nemba dandatula wanalyokane kati ebyo nga bitubowa kati dalingane mbanonyi nga dimu amakulu ayo kusinzira ku myaka generation byali bitubowa kubere mu Sunday school nga tiba bitwembesa nga twemba bine byokubengalo so balubirizanga ino kubanga muzeyi waife nga tatutaino kubunkenke kuba ku bintu byakusaba ino buli kaseera ng'ebya Church of Uganda ububimbi so twakulanga abula mutibuzi so okuze n'obuweereza otusaawo mu adolescent stage ogembaganiza otya okuweereza Katonda n'adolescent embeera y'ensi kubanga tikoba nti mwatambulira direct
project awo mutyo ng'egyo bakulembeze mu Church of Uganda tugenda tubone ku background tuuka mu adolescence stage kira mwali muli bangi ate tuli bangi nga nze yali mu Church of Uganda adolescence stage eno neerabira n'okwerabira nti bababa bange n'abakaire balina obuvunaanyizibwa eri eho kirate kabiri ekyo kiva mu bwongo kyavaamu kyavaamu n'ebino ebyokwemba mu kanisa n'abirekera ngolo oize kubiki we byavaamu wabirekera waira kuki kusanuka mu saizi yaife nga bire bikukooya ati amawo bakwegeserwa emba toli kulwega bulungi olwisi so adolescence stage eno tidda kulima nti nali muweerezo wa serious anti tulikwenda tumane anti buti wali toli serious eno tulikwenda tumane kye kyakufuula nga bize biki bye mwakola ebyafuula nga bize see what made you move on kuzaana muzaana biki nga twenda ine ebintu by'okuzaana like stage yaffe gye twalimu nga tuzaana okubaka emyaka awo 13 myaka 12 oba ne stage yo nga mwenkanankana emyaka buti nga tubaka ino period eyalinganga nga tiyakuba ku isomero ngeba period yaffe yakuzaana nga bwe twenda buti bino ebyokubaawo nti tulino mu byekanisa byamala byadema kuba ino serious paka ku myaka gyange 16 otegeera otya Katonda okulokoka okuva mu gundi Protestant okuba nti buti olukifuka omukyalo omulokole oba ekigambo okiwulira otya wakiwulira wa and when was that okulokoka kwange ndokoka 2000 okay omwezi gwali gwakubiri wendokokera olokokeerewa walokokera kyakuviirako okulokoka oh my god ekyenviirako okulokoka muze wefe yazaana abaana bangi nze ndi mwana wa mukaaga bakulu bange baasoma baatuuka ku stages abandi tebayenda butiifu otwali abato omugugu gwakalubirira muzeeyi okutusomesa okweyongerayo nga bwe twali tukisuubira era nimwe n'abajanga akoowa amaanyi yali musadda mulimi so muzeeyi waife bw'akoowa nga takaasobola ife abali wansi twakosebwa obulamu bwaba buzibu nti nze mu siniya yange ey'okubiri natandika okwenonekeza school fees okay ojimu omunoonya otya fees nga bwenja ku isomero namala nategeera nairamu amagezi nti nalina ekirabo ekyokwemba buti mu primary nayembanga mu kwaya n'amasomero so bwe nakitegeera byomwateekateekanga competitions nze nga training amakina so nali mu gift y'amakina buti bwe okusoma bwe kukaluba natandika okunomekeza school fees nga nditoola mu talent ey'okwemba nga nsobola okujja ku masomo nairayo mu primary schools natendeka abaana obusente bwe bampanga obalina emyaka emeka nga ndina emyaka 15 obusente bwe bampanga nagula ebitabo n'ebindindi abazaire bo what were their reaction ng'otandise okuba bukiwendo otandise okwetakulira muzeeyi lwedde yali amaze otulekula ng'amaze balekula atya ng'akobye kuba yatukalebe yatukoba buti tikasobola sikyayiza maamaze so bwakoba nti tikasobola neyo tikasobola tujja okuba nga tuteekateeka okujjako mu break katono kubanga omuzaire eyezaalire abaana be mbaye njakuba omuzaire eyebyalire abaana be abezaalire bw'asalawo mwene yatuka yakuba nti no right now I can't continue what next katuwenga tutya ku break otunaba tuize tutandikira awo tova awo tumusaka ekibumbe kagira mu maiso neza ekisambira tana well it's okay break Anthony komekereza ngotuse omuzaire atuse akobye Diana I cannot handle tikasobola what is your next step munange
Betty tukobere waiza kuchi sister wange omukulu yantwala aye nga yena obulamu bwakweyiya akutwala wali kweyikizaawa yali musomesa ye yali mukulu nga asomye obusomesa bwa primary okay yali amaze graduating aye bali bafuna obusente butini ate yena yali alina responsibilities d'abaana so najja natandika oba ne sister wange kati ye nga bw'atoba nanfunira olwo muliwa akutwere mu kyalo tuli mukono akwiziza mukono ntyo bwe ningira Buganda yes so nga nsomera Kisoga twabeeyo nga ye bw'asonda n'afunayo school fees ekitundu ebindi tinamukoberanga nga naiba ku isomero najja n'atendeka abaana navaayo nedda ebitabo bye ntamukoberanga watendekeranga mu masomero mu churches nga nja mu masomero aga primary najjako ne mu kanisa ga ba Seventh Day benda ino kwembe ne beda maloboozi nali ndina iroboozi erungi eritendeka wakoka so nga nja wavaayo n'akasente akatontono weeyiyotyo sister wange bwentuuka mu senior 3 third term yena yakomaawo ng'olwo kikitandise okuzitoowerera azaire abaana yena obuvunaanyizibwa buweze yankoba ntiira mu kyalo ate awo yalinga kiri kyoti koza kabiri wata mu wayanika mu ttaka yali yazira watandikira my god naira mu kyalo mami yagezaako byaddeema kimu kyagezaako byaddeema so ngaye nkaali n'essuubi ery'okusoma so bwe nvaawo najja natandika onoonya emirimu olwebya Katonda obiza kumbali wale oli munsi asobola obikola mu bulamu obwo nani asobola okugaidinga ate ng'obona ebya Katonda bizira mu sente ate byobonanga bikubisa ate process by ate zirajja kusasula oli kwenda kitabo exactly so najja natandika n'emirimu nafuna werabira nti mukufuna ekitabo ekyo n'omulimu era Katonda aba ali together with you so najja nafuna omulimu gwa maid nga nkola obwa usigalo wabukolerawo mukani maji nabukolera Luwuga waveno level nga yali eiseino kabiri senior 3 mukono waira Luwuga wakola maid osasula imeka how much were they paying you? It is so ashaming. By that time dali kubanga singa died shaming you wouldn't go in for that and over maid nga buluna kuba ku musulu sam ngaye bali kuwa ekyokulya bakuwa akawunga lunch tibakuwa breakfast bakuwa lunch and supper nenkole yaliyo bakuwa 700 shilling. Yes. How did you manage that 700 shillings a day? Nga ndina kyedivaamu. Remember breakfast endala bwejja okuluma ino olikola oidatolako 2 ku 7 akambuze ng'olikolera wa ng'olikolera mu maka olikola mu kampu amaka genda linkola mu gaali omukyala yalina like aka hotel. I will not call it a restaurant ebane neino buno butoninyira hotel obotoninyira wabula ku customer ko bati ndesewo excuse me ng'olikola ki kyonna kimatalinga kubanga wali olikola nali tikola mu byaba kuweereza yes ate obuhoteri bw'omu byalo customer kyakuwa sente adikuwali kukwana okay. There is no customer mu kyalo asobola okuddayo kulya kawunga ka 5 ate niwe wali omulungi wali oli mulungi babonera tosobola kulya kawunga ka 5 ate n'otoola 5 nobi wali kuweereza for free. So nze nali ndoza bintu nfumba era kyanamba naye gofumba waire embeera yalimbi nfumba bw'ovaawo waayoza engoye nga nkola emirimu egy'emabega mu nnumba so nakikolaku emyezi nga 6 nabonanga nfa wasevingako nasevingako obusente butinyayiza kye bwakola bwalinga kumeka kuba gwali mutwalo mulala toseka gwali mutwalo nga mulala nakomya obanga 3 yes dali tidikola
ovire waawo mu bwakirini mu bwa house girl ogirega waliwo sister waife owundi yantwala ejjinja yandeeta mu kibuga Idinda mu kibuga Idinda yansuubiza okuntwala ku ssomero kya Demba ate nga mind yange kuva buto naye ndalina okuba omusomesa nga ndalina okwemera amaiso g'abantu ate nga tyenda busomesa waliwo leadership. Yes, that leadership ekidde nga twali tufaanana zina nayenda okusoma aye ate ebyokusomesa abaana abato nze twabikeyaniramu ku ne mama around senior 4 aye ate ekikusesa toli kwenda busomesa bw'abaana abato but bwe tujja okomekereza at the top of it kubona nga oli musumba ate omusumba olina osumba endiga edidde okubisibwa ng'abaana bato gye byave ebintu bino lwakingo byentyo nze nakyo bwe nali I refused okubranching off senior 4 simanyi sente biki mbutisobola asomesa abaana abato but right now ebintu byenkola you have to oli okyera okusomesa bw'abaana abato so some of these parents batera otukobanga okola ebintu aye nga they are prophets ng'ajja okubona obusobozi bw'olina aye olwakuba yohati like olukwenda bino ebyoku raising a high tujje mu maiso nayenda okuba omusomesa munange aye nga tyenda kusomesa baana bato nga nze ndidde nja kusomesa ku university oba njasomesa an institution but not baana that was my dream. Yes. So bwe bantwala ejjinja Idinda eno muganda wange yalemererwa ofuna sente nsulawo okumaggwa waizaako ki yabaayo omuntu eyansuubiza okumpa sente okusoma ngaali kuwangaani ekusuubizaako wengaani just kufuna kisa mwana oyo atyamaawo nga tasoma yaida yasaba muganda wange obuzibu bwe bwapa oyo yena yali azira diiro yakusoma yali agoba bibye ati nakyembaye ndiko bakitandika kitya bw'ate kabiri kutole wale nje kusomesa yali mukyala musaala sister yali akagwire singa sawe no ku TV tulina bwe twatyama twakiteesa twakyogera ati ndikwenda kusoma emyaka egyo nze awo ndi mu myaka yali alese idea nga alikwenda kusasulire ng'oli wale oba oveeyo gye njaja mu boarding okay bana you guys basajja mwe Katonda abasaasire mu boarding tiwatuuka era abaana abato bonna yes ababona program tumusaake bw'obanga omuzaire wakasobola okuwa ssente wajja ku issomero take it serious. Exactly. Take it serious. Yes. Kubanga abandi twayenda otuuka gye twayenda otuuka ayo bye twabitamu bingi byali bingi ate era wasigala ng'olemererwa so no yakusuubiza nti asobola okuyamba is a liar yena asobola okwekyusa tina mutuufu akuyamba ngani ng'ate yena alina abantu balina okuyamba but ali kuvaayo it is hard. Yes. Kizibu so omuntu yenna ng'olina omuntu yenna oba relative oba auntie oba uncle oba pastor or anyone ng'asazeewo otula school fees akutte ku ssomero take it serious. Yes. Kubanga buno obulamu woluzinga ekintu tosobola akiiza. Exactly. Time can't wait. So munayo butakuliisaayo oyo ne yamba olubuto mweno oyo wamala waja twali tuli mu holiday. Yes. Yankoba nje no ne sente da requirements. Jesus. Olonga ndija atandika next time ne uniform bajingulire. Jesus. Wali okalitandika olwedde kusoma? Nga nkalitandika. Nga ya shopping. Olwo ndi kujja joininga senior 4. Okay. A shoppinze yampa sente dokujja okwepimya ku uniform. Yes. Najja nagula uniform. Nga ndija kusomera ku Jinja SS. Wow. Bangulira uniform ya Jinja SS. Nagitunga. Then wabitenda kudali isatu yankoba nje none requirements edinde ewe yali asulamu a big house kisagatide onumba nganamba ngamuli mnali muyekazi mu family no yali na mu mikwano kye okay kubanga balina company gye bakolamu abantu abo so bali banji nga bali awo ya all workers okay so yankoba ati don't off lijakola bwire oida kuideka maid yaida ku sente ojo shopping ebitabo
n'ebindi. I was so happy. Yeah, you must. Kubanga already oba mazi ofunako ekiraga nti you know this person is so Already serious. I have the uniform. Hello? I can see. Naja. Yes. Najja otuukayo nga maid azirayo. Ku gate kuli kwa sikaali. N'abandi bazirawo. N'abandi bazirawo bali ku day shift. Naaliwo gaali ku night shift. Tidda kwinonola byayirawo. God. I will not explain. The devil is a liar, Jesus. That marked almost the end of my story. My dream. Sorry. Ezira wenja muwabira. Sorry. Ezira wenja muloopa. About around 16. Nga nija kuingira 16 years. Yes. Sorry. That was bad. I don't want to remember those stories, my dear. It was too much for me. Buli kimu nakikyawa. Buli kimu nabona nga tikikagasa. Daddy namukyawa. Nakyawa mami, nakyawa bakulu bange. Babayirewa, bino byonna nati byandibayirewo. Sorry, kumbe nga they're also innocent. That is how God is trying to, you know, to channel you to where He wants you to settle. Kubanga engeri gy'olendanga okusomesa abakulu. Wandibeera buti olini bano ba doctorates ba lecturer abo olikuboona that level. Some of them buti ebyokuweereza Katonda ati babijjamu ino ate kabiri family. So there is a way God knows how to tame some certain things. That's what he was saying. Sorry. That's what I think. So wamala wafuna babuda wazaala oba you didn't? Nazaala munange. Baby ki? Girl. Wow. Kuba omwana baby yalina empwitu naye ndamutolamu yadema. Buli kimu nakigezaako kyaddema. Katonda w'amaanyi. But all in all, I thank God. Amen. So okubita mu mbeera eyo, I got saved. Glory be to God. Katonda yeebale. Bulijjo mbakuba wano nti embeera muna gy'oli kubitamu erina gy'eri kusindika. There is a journey where it's pushing you. Ate that journey will never be bad. It is true. It will never. Ate tojja kwegamba osobola okujogeraku aye ate tomala wajeedusa. Okitegeera. Nze oba nabutiza okulokoka okwange. Nze ate awo embeera had family issues, my dear. Eri okubawo nga eri ekintu ky'olikola Katonda ali kubona nga is not going to benefit out of it. Nze bw'oba owuliza ku my story also was so good. My journey to okulokoka. But yaje yataawo embeera kubanga nali ntuuse nga nina embeera gy'endimu nga ojja okubawo nga you adore ng'osinza n'okusinza something. Katonda yabona engeri gy'anaakikutema ku kyene ekyo kyaleeteramu obuzibu and you find yourself channeling back to him. So n'embeera eyo ndowooza Katonda gye yali atairewo. But otegeere Katonda otandise naye. Ndokoike. Olokokeirewa. Anti buti eby'edinda byali bidemye. Yes. Kubanga this guy yamala disappearing. Sorry, yatya. N'okutya kwandibairaawo, he was a married man. Okay, sorry. Omukyala yatandika okunoonya. Innocent. I had to run out of Gozira mirembe. Nkomekereza ndizeeyo omukyala. Sorry. Okutematema mu story eno. Baby namulekera abazeeyi. Because mzee wange ya feeling sorry. They all, not say all of them. Yeah, Koba, I will care for that young baby. Glory be to God. Ojo ofune chokola. Yes. So nalekera muzeeyi omwana ng'omwana omwaka mulala. Okay, wow. I moved on. Buti naja obulamu bw'ekirokole bwonna tibutera kuba bwaseeye ya muntandikwa. Biba bizibu ino. So bwendokoka olokokeirewa Luuka yeneyo leka. Yes. Kiyunga. Kati awali headquarter ya Luuka district. Okay. Era yona nali njire noonyayo mulimu. So I got saved from there. Yes. Nebaza Katonda nti okuvaawo nafuna omulimu okujja Mbale. Then nabe Mbale for 4 years. Okay. But I tell you Diana, ebintu bino eby'obwa Katonda tibitugwa kuwe. Yes.
kyova Katonda yagera ne Jeremiah ensolo esookonye lwakutaano twali okalikidde mu lubuto lwa maamawo nga nkuyidde era nga nakwawula. No matter what you go through, destination Katonda gye yakuteekerateekera has to be fulfilled. Okutoolako nga niwe otawaire Katonda biseera aye Katonda wamuwa ebiseera destination Katonda gye yakuteekerateekera catches up with you emala yakunoonya. You can imagine nali embali nga nkola mu company nali nkola mu Kobil. There is a guy yanfunira omulimu mukyala yanfunira omulimu mu Kobil aye ngera nkalowooza nti nsobola osomesa abantu abakulu kyeni kubanga wano nga kikali mu mind yange nga wakubyanga n'obufaananyi standing mu bantu nga you're giving a speech. I can see buti nakitoola ku iddaala eri okusomesa bire bye nalingamu university buti awo ndi serious mu by'obwakatonda. You started imagining glory be to God. Ntandise ebyokubona nga nsobola this God can do something new. Awo nti bulamu obuli struggling wenka ezira sister go okubira ezira brother go okubira ezira muzaire go obuuza because bona baalemererwa. It is now up to you and you are God. So bino ebyobwa Katonda kyajanga kikula natandika ngobona nti am someone asobola okuba mu bantu abakulu. I can speak. Ngambona nga I'm so wise to an extent nti n'abantu benabanga nabo nga they around me nga bajja okumbuuza you are so wise wajja paka wa they want to know nga bendo otegera level gye natukama nga tenda ajogera by that time kubanga ngambona nga nja kwesa wansi. You can imagine mu kanisa nga basobola okuwa ba singles to talk to them at the age of 18. You talk to the singles wakula mangu oba mbeera neyafuza amangu wakula mangu kuba nali nenda ino okuba ni sente nali nenda ino okuba n'abantu nga nkyawo okubona muntu nga ali kubonaabona okusinzira ku nze byonna bitamu bingi. I cannot explain everything. Okusinzira ku byonna bitamu nga tyenda kubona muntu abonaabona nga eva mba nina ebigambo ebyokumukoba ebimwizaamu amaanyi. Otandise eri okubuulira akatutyo okayingira otya anti buli ekyokwogera mu bantu abakulu kyakula. Because watandika ng'okola counselings and guidance. Ngankola counselings, guidances. Ate nga bwendogera ebintu abantu ne babikola they work for them. Ebintu byendogere work for them. Kati nga they testify. Natandika okubona nga ikamu. Nze natandika obuulira nga mbulira zenka mu nyumba. When there is no one. I could just wake up in the morning nga mpulira mundamuzi I can do it. Kati dreams esandika okubeera nga nyingi nga nsobola nga nze dreams dange dakyuka mbona bantu all the time. I'm talking to people, I'm preaching to people. Nakuba ekino ekiro tokisobola okuyira though while you're losing the hope buti natandika okweyegereza nasomesa mind yange nagyegesa okwira obuyaka nakuba mu kyebyaja byaja ndina kutandika ekintu ekiranga mu bulamu mbone nti obulamu busobola okweyongerayo aye tinakikolanga lwakubanga nenda just kwongerayo obulamu but yali passion nga njirina mu mutima gwange mule. So that's what I always tell our Baba TV. How do you know that you are called to do such and such a thing? You really feel it. You cannot live without it. Of your that's life. What I've been telling you. It becomes part of you. If you haven't done it, there is something. When you find the seers, the prophets, they will tell you something still connected to what God you is feel. fixed. Yes, God keeps on speaking. About Katonda Yogera, he speaks and they don't hear or don't understand what he has said. Exactly, that is it. So Katonda Yogera. Yes. Kubanga kino ekintu kyava ku level ey'okubanga kiri personal. Nga niwe nja nati amamu kanisa emabega. Bakutolayo. Bantolayo. Nakuba what's going on? Kino ekintu kyajanga kikula. Yes. Kyajanga kikula.
so natandika okuyingira okwemba kwaba serious obuweereza n'aba serious teachings n'aba serious nga nsobola okusomesa banange omusumba ali oba azirawo omyayi ku take over nga nsobola okukola ebintu ebiri beyond what people think so kityo bwe kijanga kikula so far ntandika okubuulira nga nkaali kufuuka pastor olwa passion gye nalina you can imagine naye kyenda kubuulira mu bato naye nga nze bwe mbeezira bakulu be mbuuliramu mbuulira abato najanga natuuka ku level nga nsobola okuŋŋaanya ekyalo muka trading center and I speak to them ate nga banumirwa conversation dange oba kyali kigambo anti nga nze ndeeta twawayo emboozi bwe njitamu ebigambo eby'obwa Katonda tukomenkereza nga banumirwa story so bityo bwe bitandika ng'abantu batandika okwebuuza omwana ono so kyajja nga kikula kityo little did I know nti nali mu eky'obwa Katonda ekyali kiri ku penetrating so 2000 is now 10 years It's 2010, 2011. Yes. I was a dandy. Wow. Okuba omusumba. So wamala wale waso. Okwira okusoma ndirayo. Wabanguka. Ndirayo nga ntandise okusumba. Benayirayo. Okay. Yes. So mukwirayo kuno okusoma. Ndirayo ku level ya oluvainuma olw'okwawulibwa nga bambwine mu kiro eky'obwa Katonda so kino eky'obwa Katonda kyandeetera okusikirizibwa okwirayo okusoma kubanga bulidde eky'obwa Katonda okusoma tina okufuula omuntu okuba omukulembeze bwa Katonda tola ati aye tujja kusoma kwongera ku knowledge gye tuba tulina knowledge ate kutambulira mu mutendero ogulwo generation okuba nga obangwirwa okutegeera how to handle things so ndirayo okujjamu eyo level ey'okulayo okusoma nabutinka nsoma nga ndi musumba wewe walikuwa mugumiikiriza na mukyala mugumu It has been would have given up journey. And at this time singa aliwundi singa yafa because many give up on the way and few of them make it to that last it is by the grace of God. Amen. Ayitibwa byangu otuuka abantu bawulira ng'otende waliirwa but I made up my mind one nakyawe ekintu ekikoba nti ndiwo because waliwo omusaada ali kunsupportinga tikirungi ekyo kibi ekyo nakikyawe I cancelled it in my life tikyangu oba wakikola otya how did you watukotya ku that level because there is someone out there ngawulira yenda akyetole ku but nga tasobola ngawulira ng'omusaada gwakola ki gwasinza n'okusinga Katonda. Renew your mind my brother my sister. Renew your mind. Tituli supposed kuba ba dependents ku bantu bandi. Buli lwotandika okulowooza nti ekiri munda muiwe Katonda kye yakutamu olina okuba n'omuntu akisiikuula oba akisupportinga mekiveeyo tikijja kuvaayo. Amen. Nze nagetinga courage munda mu nze n'akoba aba disappointing nze babaire bantu. Ndikwenda kugezaako okutambuza obulamu ni Katonda ng'ezira muntu gwe neesigaimeko kuba oyo omuntu omwesigama ku leero ido yavaawo alibala kindi bino libala kindi. Marriage is so good era obufumbo kikulu ino kubanga kyabwa Katonda. Aye nkyawo omufumbo omunafu akoba nti okubaawo kwe nga w'amaanyi nga wazira musaada ate nga tali mu bufumbo okubaawo kwe nga w'amaanyi nga wazira mukyala ekyo kifu tikikola kubanga mundamu iwe muli mu potential osobola okera ku nkyongo omwami afiire osobola okera ku nkyongo omukyala afiire. Audience ki gye wasookeraku okubuulira
when awawulira nti yes, this was it, because I know you have workshops, seminars, over churches, different places, and you're invited and otukobere kuno ekigambo kyekyo. Audience yali kubona TV kati yena afunire kwa. Audience je nasokera mu okubuulira musumba wange yali azirawo. Yes. Yandeka mbulire mu kanisa. Nabuulira mu kitabo kya Yokaana. Ensula ya 5. Nakikoba kitya. Omusaade yali ku kidiba yamala ku emyaka 38. Yes. Embeera ya demba. So nabuulira enjiri ekoba nti osobola okuvaawo. So mbere today katulenga ate tujja ku break katono abo tunaba tuyise era we are still enjoying program tubisaka ekibombe kaja mu maiso ndikwira. Nga oli kutandikira ku kire ekyali ekyo ekyakutoolayo. Not so. Kuba ndibona embeera eyo almost yekuusa ku yiyo almost. Oba oyenda oba toyenda. Yes. Bwe tumala okutabira biba Katonda. Embeera yaife ne gye tusooka obuulira. It's true. It's true. Kuba nze nabuulira enjiri ey'embeera okumala ebbanga. Actually in okugibuulira you are also healing. Nga zena ndikwewonya. You're also healing. Omutima gwange guli kuwona. Yes. Ate nga ndikiriza nti kibiina eri abali mu bintu ebyo. Exactly. Tibasobola kubulayo. Kuba embeera eyatuuka ku wundi wene esobola okuba nga ekutuuka obange. Ey'embeera yampanga enjiri. To an extent nti nze paka buti. Omuntu nga takutwike naafa. Nsigala mubonanga mulamu. Amen. Niwe olindetera omuntu nga mulwaire ino nga mwana mulikulira. Aye ekikulu kiri nti akayisa. That's the faith. Nze nsigala mbonanga mulamu. Amen. Because okusinzira ku byena bitamu bingi to an extent nti I don't believe nti omuntu amala gafa. Because you didn't. You're living testimony. Kuba zena tinamala gafa. Yes. Nasula kunjira tinafa. Nasula ku munsiko tinafa. Antu bitukobeire tujja kuiza bwalu na kulunti. Story right. Story Bob, you had to cut it short. Yes. Yes, era tudatera kubanga tumaliza program tubisake ekibomba ate nga ali kubona we are just starting tuweyo ekigambo kirala kyojo okubulira omuntu ali kubona Baba TV Bible verse jasobola kubanga yana asibirako from you. Ndina oluniriri lwensinga okwenda. Era n'oluniriri olukulu mu buweereza bwendina. Amen. Oluniriri luli mu kitabo kya Yokaana ensula 7. Oluniriri lwa 38. Lukoba nti buli andikiriza ng'ebyawandiikibwa bwe bikoba. Endaya edda kuvaamu migedde amaadhi amalamu oba n'olusoga olutuufu. Nti buli anzikiriza nze ng'ebyawandiikibwa bwe bigamba. Munda mu ye mujja kuvangamu emigga egy'amazzi amalamu. Amen. Kintu kimu kyenzikiriza ate nga kyekyobwa Katonda. Abantu tuli supposed kuvaamu migga gy'amazzi malamu. Yes. Awuliriza gwayeyita omulokole gwagamba walokoka gwagamba olina Katonda sobola kwera nga toli mulokole naye ng'olina enzikirizayo gy'omanyi nti eyo olina Katonda. Kankugambe buli akkiriza Katonda munda mu ye I suppose kuva mu bintu birungi. Singa tuvaamu ebintu ebirungi ennaku yandikendedde. Yes. Singa kubanga Katonda ono bwe tuba tumulina mu bulamu bwaffe avaamu birungi. Kati Bible kyeva egamba nti buli akkiriza nti alina Katonda munda mu ye muvenga mu bintu birungi. Sikulimba singa tuvaamu ebintu ebirungi abaana abato tebandirwepingibidwa. Tewali muntu yandirwepinze mwana muto. Singa munda muffe muvaamu kirungi. Yes. Tewali muntu yandiyagadde kozesa muntu nga mukozesa bukozesa kutuuka ku kyayagala. That's true. Tewandibaddewo bantu baba sente z'aba orphans. Tewandibaddewo bantu bakozesa bantu natabasasula. Tebandibaddeyo kulwaki kubanga we are supposed to give out life. Okimanyi nti olina ebigambo byosobola okwogerera omuntu omulwadde n'awona nga tomuwadde sente. Okimanyi nti omuntu wa stress tayagala sente naye ayagala kigambo ekireeta obulamu. So out of us there is life. Yetuli supposed okuwa abantu. Kyekyawandiikibwa kyensinga okwagalira nkitambulira mu nnyo. Amina. Tweyanziza tweyanze. Twakyuse dda tuli mu Luganda.
Musasire. Muwanguzi bane tuyanziza oba bali kudatshali ya kubaba TV. Neyanziza. Erobozi eyo lirimu enemba owali pale kwakiri akemba kalalo mboni wa baba TV kubanga next time tulikujja kweta ng'olikwiddamu itulubanga omwembi wayitibwa okwemba kozi olikola ebyo olikubuulira olikwemba ituweekulwemba lwaki tufiikire ku kwolwo tusiibule. Ndina olwemba lwena yiya olukoba nti Yesu osobola. Lukoba nti osobola Yesu osobola bwe yava mu ggulu n'oka ku lwange osobola laba wafuuka omutango ntabagane ne Katonda omusumba omulungi ekitiibwa kikugwana. Yes osobola Yesu asobola embeera gye yabitamu eyinza obutafaanana yo ng'olowooza nti weena okomye. Yesu asobola tajja kulekerera taida kusuula lwaki neyakutaawo. He can't leave you. Iwasobola okuzaala omwana wasala wakoba nti timwenda ye yagezaako olw'okundola mwana yadema okitegeera nti ebyo tibimala gafa bufe just like that. Aye mana nti olikubita mu mbeera eyo today enkeera yaako tojja kuba na bujulizi. You will not have a testimony nga you not tested. Twida kuba na bujulizi ng'okaaligezesebwa mu kugezesebwa bw'oba oli kugezesebwa nwera bwa mu Katonda. Muwanguzi banaye tweyanziza. It has been such a wonderful moment to host you. Nkuba mukomentisha producer and banatwongera endoza twa just keep on winding out like this next time yes ngoli kusibula lamusakwa sibula ku aboleseyo send your regards to oh my God flowing Christ is love family. Yes mbala mwisa mwena leero olunaku lwa Sunday tulina service ibiri okuva ku ssaawa 2 okunja paka ssaawa 6 nakawungezi tuba ni moment ya worship moment etandika ssaawa 8 paka ssaawa 12 mbenda ino mwena tusisinkane mu service buli ali kumbona buli atuwuliriza mukama wa omukisa iganga mbenda ino mukama bankumbire. Yes, thank you so much mukama akuwa mukisa we bali wena kukoba nti kasoke ndeke kwere bya Katonda ateka bindire ku bya Katonda side deno kuba tuderi abali kulina mu church sawa eno aye bana mutusoni we twiditira mwena mwategete omusumba ina bakutivi buti sawa no mwesibule aje okutuka mu church ngai already there fully packed only thinking about God. Praise and worship and do whatever you want in the house of the Lord kubanga munange neisa nuli okali ayenda kuba nti are responding ino nga ena nebi kusumbwa nebi kolachi obiza kumbali ngayo wewareyo only him alone the komsumba jotuka iwe ngoli mu moyo when you are in the spirit munange everything is cleared covered. Let me just say covered. Yes. So mbere today katirenga ate tujja ku break atono wetunaba tuyize era we are still enjoying program tubisake kigombe kaja mu maiso ndikwe simumbero tineyo munange Urembo lukasubire lukunumire program tubisake kibomba nze kisambira dana yes tukajira maiso mumbero tineyo mpozi esawa no tukirokoba nti katwire wano tulwaye tujja kubanga tuli kujamo Bible quote ayolina kuje tujja kubanga twetoleramu that was munange story by Renungi no kwetibwa kwa Katonda man Jesus banange ntera ino okuwulira conferences d'abachala tulikuja mu kusaba abachala n'ababayo tulikuja kola tutubachala n'ababayo people start thinking about men kubanga ifa abachala mwida kututereza tudaja mu di conference tuda kwekola bino nabyo twekola twedi okwetega twakola ki nga tebye twetegera bona timuliba wa bukodyo tibwaba kwetegeire wena okosa bukodyo ki okubanga okubanga ogema omutego gwo tulikwegesa abakyalo embera engeri balina okwebisambu fumbo engeri balina okuba nga batambuzamu amaka gaibwe aye abaami
abali ku inspiring abantu bano tutuligezanga kubafaako ekitali kubanga kirungi ino ate nga tulina okuba nga tukiringiriramu kubanga bwe tunakiringiramu tulidda kubanga ensi tulugitwaliza walala. Omwana ow'obuwala oli kumwegesa ki ate omwana ow'obulenzi yeeno olikola ki oli kumwegesa ki. Abasinga obungi tulidde obutakiringiramu aye ensonga nkulu ino kubanga abakyala abasinga obungi emitima gyebwe girikola ki girikulumibwa nti abazaire abazaala abaami baife kangezese abazaire abazaala abaami baife tibaafanga ku baana baibwe buti obuzibu bw'oba tofiire ku mwana wo oba tofiire ku mwana wo w'obulenzi saawa eno oba omwana wo w'obuwala saawa eno omwana wo w'obuwala oba tomufiire ku maiso bw'alifuna omusaada gwafuna n'afuna obuzibu naabona kuba buti naaba ali kwegesa kino okwegesa kire obulamu bwona tudda bumala nga tulikwegesa bw'obanga oli ozaire omwana ow'obulenzi wadde amufaako olw'okuba ayidda kufuna omukazi munnange ayidda kudisappointinga enzira muzaire afa yenkana atya ng'oli kwenda okuba ng'okaali ku nsi oyenda abaana babe nga tebali mu nnaku buli omu aba ayenda abaana babe nga bali mu isano nti aye eisano ly'oli kwetaagisa omwana wo waaliwereza emyaka 25 abe nagyo olina okugitandika saawa eno ng'oyo omwana akaali muto. Lwaki omwana ajjanga ayegga ate bw'omwegesa empisa okuva obuto ajjanga akulanga empisa agirina so that child doesn't become a problem abaidi engeri ebintu gye bitambuliramu. So abazaire otulukulabirira mbu ate tufaina kubakyala ku baana b'obuwala mufeni ku baana ab'obulenzi ebyo ebintu tulina okuba nga tukola kitubiringiriramu. So Bible verse lwekyo kuba nga tusoma mu Leviticus 23 akanireko ekukakoba tulikwogera ku kuwaayo. They bring the first fruits to the priests and he weighs it too, and then before the Lord of our God abanga asobola okuba nga akola kinga he sanctified them. Nti erigezaako Leviticus 23 akanireko 10 erigezaako tukoba nti tuwengayo ebibala byaife ebisooka. Ekibala kyo ekisooka bw'oba oli mu kuzaala n'ekiriwa omuzaire nga iwe omwana wasooka wale ni bana abandi bono olina obawongayo omwana wasooka olina omuwongayo oli kukungula saawa eno sizona abasinga bungi tulikungula bidandali tulikungula duuma osutula wataayo omulimu ofunye omuyaka ofunye oni okuba tiimu yaka in the beginning of next year wetesete nti akakasente edaka sulojo kaweyo maiso ga Katonda tulina okuba nga tuwaayo first fruits ebibala byaife ebisooka mu mirimo mu family mu buli kimu ky'olikola nti buli bw'oba waayo oba olina mwoli kwetegekera nga banka bwogema sente nti buli mwezi ndadi waayo nti obange mekimu ek'ekumi nakola kinakiwaayo. So omubuweereza bwa Katonda niwobanga toyikiriza mu bintu oti nebyo ayendi nti n'amadiini agenda ulo abasiraamu amadiini agenda ulo abakatuliki bonera bagema gye beeta endobolo abajeta bati ekimu ek'ekumi bagema bakiwaayo every month bw'oba okungwire ng'okukungula osula ekiweebwayo ekirime oba ekiweebwayo ekikyo nga kisava wakiwaayo na mutima ogwo oidukira emboozi ya gundi ya Esawu nimwine nti owundi yali alunda bisolo owundi ng'ate akola ki nga mulimi baba waibwe Jacobo yabasaba yabakoba ati mukolere ekiwulo emikisa bagigaba emikisa bw'oba olikwenda okugivuna. That's how we tap into those anointings. Okola ekyo ky'owulira nti ky'oyenda eno ky'ositula waawaayo ewa Katonda bw'omuwa ekyo mwena ate kabiri kyakuwa kiba kyamaanyi ng'ate kyandawulo ate nga wona tojja kweyidusa. Mutandika okuba ng'okola ki osiga bw'onoosiga ky'ojja okungula kijja kuba kyamaanyi. So munnange wali tukoba nti the first fruits gezaako okuba ng'okiringaku omululu guba mungi ino aye kigemu okiweeyo n'omutima ogwo kyowaayo mu bulumi obungi era okifuna n'eisano nga lyamaanyi no mubeera oti neyo yesu kale tovaawo katwire.